Nkwaniriza ku St George High School Kasengejje Wakiso, essomero ly'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru eritegekeddwa obulungi ku lw'omulimbo gwa sayansi ne tekinologiya. Tusomesa amasomo ga arts n'aga sayansi ge tussaako ennyo essira, era nga bino tubisobola olw'abasomesa abalungi, ebibiina eby'omulembe, library ne laboratory ezijjudde obugule, kw'ossa eby'emikono, eby'emizannyo, k'okuyimba ne katemba. Obukuumi n'empisa tubifaako nnyo, kw'ossa endabirira ennungi omuli ebyendya, ebisulo n'entambula ebitegekeddwa obulungi. St George High School tusangibwa Kasengejje, kilomita 2 okuva e Wakiso mu tawuni ku luguudo lw'e Hoima. Essimu eri noti 7 noti 2 813 118. St George High School, providing quality education you can afford. You have been leading us, and we trust you actually. As our founder is coming, our right honorable Betty. Munnabyabufuzi Dr Kiiza Besigye awongedde okugumya bannakibiina kino nga eggwanga bwe linaatera okuva mu buwambe singa balemerako ng'enjogera y'ennaku zino weeri. Besigye agamba ekisinza okutattana ebyobufuzi bya Uganda ze ssente ezibijjuddemu naddala nga ziva mu gavumenti okudda eri abavuganya. Sleep, stand up and warm up and sit down. We must defeat their money. That's why we can meet whether we have allowances or not. They cannot meet. Even to sit in the neck, they are paid to sit in the neck. And you are still a liberation struggle? Sinkano y'olukiiko olukulembeze olw'okuntiko lw'ekibiina kya FDC ekiwayi kyeka n'agamba nti ensonga ya ssente eri abavuganya nga ziva mu gavumenti ekosezza nnyo olutabaalo. Being paid to do your work, you are no longer in the struggle. So we must defeat, we must work and fight with or without money. Ebigambo ebiyitiridde nnyo bikosezza nnyo struggle nga bweyitibwa ennaku zino nga kino kyetaago. Doesn't mean we shouldn't look for money, because money is useful. We must eat, we must move, money is useful, but whether we have it or not, work must go. Thirdly, we must defeat their propaganda. They control the media and they use the media against us. They do. I've been fighting sometimes with members of the media. Kolanga president w'ekiwayi kya FDC eky'e Katonga ate nga mulodi meya wa Kampala Elias Lukwago agamba nti enkwatagana y'e Katonga n'endajjada nkumbi ejja kwesigama nnyo ku bannakibiina ne kye banaabazeewo. Lukwago ategeezezza nga bammemba abamu bwe balina n'endowooza ey'okukyusa erinnya ly'ekibiina kino naye nga bino byonna bikyakubaganyizibwako birowoozo. With a lot of caution. So it's inevitable and it's imperative that we reach out to the regions, and we must come out and interface with your members. You'll have to organize. So how much time do you need to organize at that level? All those interactions we need. How much time do you need so that we come here after we have done all those rounds across the entire country and we have consulted our branches elsewhere outside the country, we come to pronounce ourselves on any of those 3 options, the 5 options. I've had the 6th one now. We pronounce ourselves once and for all without anyone claiming that they have been left behind. Wayi bibiri ng'entabwe eva ku ssente ng'ekiwayi kya Lukwago ne Besigye eky'e Katonga kirumiriza ekiwayi kya Mulyati n'ennaddala Mafaabi okuvuubiika eggaati